Olwaleero akulira ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga atongoza kaweefube we anaamuzza mu Paalamenti ku kifo ky'omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Ono mu lukuŋŋaana lwakubye mu paaka y'e Kalangala ayingiddewo mu mizira ng'awerekeddwako mukyala we Maria Mpuuga ne banywanyi be okuli Dr. Bedi Bwanika owa Kimanya Kabonera, Juliet Kakande ow'ekibuga Masaka, Michael Kakembo Atekamwa ow'Entebbe, Moses Kasibante, bannakibiina kino n'abalala. Mpuuga asinzidde wano n'asaba bannannyendo Mukungwe okuddamu okumwesiga abakulembera emyaka emirala 5 egijja. Nakulembera emyaka 10 nga MP wa Masaka Municipal. Nkulembedde emyaka 5 nga MP wa Masaka City, Nnyendo Mukungwe. Ne bw'oba oyina enge ogamba nti wano waliwo omukulembeze. Mpuuga agamba nti talina budde bwanukula abo abazze bamutyoboola kubanga si mpisa ya bugunjufu ng'alina kukola bigenda mu maaso. Era bangi kumwe bamuŋŋamba Ssaabasajja ne bakuvuma ne bakutyoboola lwaki obaddamu bwe mbaddamu n'enfula ki. Waliwo ensonga enkulu ey'okutaasa abantu baffe abajoogeddwa emyaka 6 nga gy'oweetwaze ffe tujoogebwa. Mbeera Kapere okukuliriza enjawukana okusinga okunyweza obumu eri abantu baffe. Ndi mugumu njagala kukumira fuuse banafuma obanyennaku zino bavudde kuya kati bavuma nze buli lunaku bakwata essimu yange ne bavuma bamusenza luti ate kati bakufumira ki owagira omuti buli bwenawe buli mwana gwaki omuti oye abakyala omuti oye. Mpuuga era agamba bannamasaka ekyokukola bakimanyi nga talowooza nti basobola okulonda abakulembeze be balowooza nti tebasaanidde. Nze ng'omukulembeze wammwe ndi munywevu ng'ejjinja ku mbeera yonna eriwo. Singa nali mupaapaali kibuyaga n'ekikuutaakuuta yange badde yansuula dda. Munywerere ku maanyi ku lwanyigu bwange okwanganga ensonga. Abakulembeze abalala okuli Dr. Bedi Bwanika, Juliet Kakande, Michael Kakembo Atekamwa nabo basabye bannamasaka okwesiga Mpuuga addemu abakulembere mu bwesimbu. Eno DF twagenda mu nsiko enoonya buyinza ebyaddala. Nze nyigira mu Masaka nenda mu buyonjo bw'ekibuga nentegeera ekibuga ekirina abakulembeze abamanyi ekyokukola. Nze Ntebbe Capital City yasooka nenzija e Masaka n'egyegomba negamba ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka kirimu abasajja abategeera Ssaabasajja Kabaka. Oliba omubuulira ne mutuuka okulonda ne mulondera mu lwali simanya walaba Ambulala teaching Ambulala egenda kukolera ki. Olaba omuti teaching nedda ekikulu si muti ogwo. Olaba Mpuuga teaching, olaba Kakande teaching, olaba Nakumusana kola ki. Nti kye tugenda okukola ekibuga Masaka twagala kukyongerako omuwendo. Ettaka ly'ekirina tulikulaakulanye ate ne mu bitundu by'ekibuga eby'enjawulo tuguleyo ettaka tulyeyambise okukulaakulanya ebitundu ebyo ekibuga nga kibazimbira. Enguudo nkimanyi zitutawaanya naye tuziteekeddeteekedde ekisinga obulungi kubanga mu bajeti eno ffe twataddemu guleeda okulaba nga tutandikira ku nguudo ezo zonna nga tuzirima. Tusobola okununula eggwanga lyaffe n'engule tusuubizibwa gye twagala okwambala tulyoke tujambale. Bw'onoobeera Wakibe n'engule togenda kugituukako ab'e Buddu mmanyi temuli bawakibe. Muli bawakibe? Muli bawakibe? Waliwo era abambalidde omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Namboze Bakireke olw'okujja e Masaka n'akolokota Mpuuga ng'atazaamuyirawo omubiri mu ngeri ez'enjawulo. Katonda alamula ensonga ez'amazima namula Namboze ne banne. Namboze yonna gy'oli olutalo walugudde n'oyo Katonda nze gw'esinza. Abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo ku kkadi ya DF mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nabo bakuutidde DF akadingidi. Awatali muti tewali mirembe. Abakyala twagaliremu awatali muti kubanga tewali bulamu. Njagala ababulire twagale omuti n'okusingawo. Tukwagalira ebyenkya bye twalibadde tuteekawo. Basaba ne bannyaba abali wano, abakyala abali wano, singa towagira muti njagala Mukama akuwa ekibonerezo ekyokukuuma ebisobooza.
okwawukanako nga bwe guzze guba mu nkuŋŋaana ez'enjawulo Mpuuga zazza ku b'e Masaka. Ku mulundi guno abamu ku banywanyi be omuli Joyce Baagala, omubaka owa Mityana ne Medad Sseggona owa Busiro East tebalabiseeko wadde nga bizze byogerwa nti ye yavaako akabasa ekibiina kyabwe ki Nuupu okuba mu Makadi olw'okuba baali bateetera naye. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.